Ssekabaka Edward Luwangula Walugembe Muteesa II yali mwana wa kutaano mu baana ba Ssekabaka Dawudi Chwa. Dawudi Chwa abaana yabaweza ebyafaayo biraga 36 naye mu bo Muteesa ye yavaamu n'afuuka kabaka wa Buganda owa 35 n'atuuzibwa ku Namulondo mu butongole mu 1942 e Nnaggalabi mu Buddonga kyajjaweza emyaka 18. Mu kiseera ekyo Buganda nayo yali wansi w'obufuzi bw'Abamatwala Abangereza era baali basala amagezi agagigattako ebitundu ebirala oluvannyuma ebyakola ensi eyitibwa Uganda olwaleero. Abangereza bano be bamu Muteesa be yagugulana nabo emyaka ejjaddirira ku ky'okugatta Buganda ku bitundu ebirala olubalyoke bamutwale mu buwaŋŋanguse Bungereza omulundi ogwasooka mu 1953. Mu 1924 maama wa Muteesa Drusilla Namaganda yamuzaalira maka g'omusajja eyayitibwanga Albert Cook eyabeeranga e Makindye mu Kampala. Yali musajja mukugu mu kujjanjaba n'okuzaalisa era ye mutandisi w'eddwaliro ly'e Mengo e Kampala. Muteesa baayanga okumuteekateeka mu by'obukulembeze. Ku myaka 5 yali atandise okubeera mu basomesa abakugu nga Reverend H.M. Grace yali akulira King's College e Buddo. Oluvannyuma ennyo ng'amaliriza okusoma e Buddo, Muteesa yayongerwayo e Bungereza ku Magdalen College e Cambridge era eyo gye yatendekerwa mu by'amagye n'avaayo ng'ali ku ddaala erya Kano. Ebyobufuzi by'Abamatwale byali bibunya wonna Muteesa wagenda okusomera ne we yaddira. Abangereza bamulumirizanga okujemesa abantu ate n'abantu nga balumiriza Muteesa okuba omutiitiizi ng'Abazungu batwala ensi ye. Olumu katono ne baminisita b'emmengo bakubwa abantu mu kwecwacwana okwabangawo. Terwalwa mu 1905 Abangereza baleeta ekiteeso Buganda egattibwe ku bitundu ebirala bifuuke Uganda. Olwo ate Uganda egattibwe ku Kenya ne Tanganyika olwaleero eyitibwa Tanzania bakole ekitundu ekiyitibwa British East Africa. Muteesa yalinnya mu kyoto. Olukiiko emmengo ne lusaba Buganda yeetongole ebiveemu kyokka nga ne Gavana Andrew Cohen bakama ab'e Bungereza bamutadde ku bunkenke okugatta ebitundu ebyo. Amagezi Cohen ge yafuna gaali gakutikka Muteesa kumutwala mu buwaŋŋanguse Bungereza. Muteesa II, Kabaka of Buganda, is in London to fight the government's decision to exile him from the little province that is part of the Uganda Protectorate. Abangereza ku muliro baayiwako amafuta bwe baleeta ekiteeso nti olukiiko emmengo lulonde kabaka omulala. Abaganda ne beesoma okujemera abafuzi b'Amatwale ekiba kibe. Gavana Cohen endasi zaamuggwa n'akkiriza okutuula mu nteeseganya n'Abaganda. Era oluvannyuma lw'endagaano ya Hancock oba Wankoko nga bwe yaganja mu budde obwo, Muteesa yadda mu nsi ye mu Okitoba wa 1955. Muteesa teyamanya nti ekyali kigenda okutwala Obwakabaka kyali kitandika butandisi, kubanga vaawo mpitawombi obufuzi yagendera ddala mu maaso okutuuka Muteesa lwe yalondebwa nga pulezidenti wa Uganda eyasooka mu 1963. Enteeseganya ezaali e Bungereza mu 1961 mwezi okukola ssemateeka wa Uganda zaalimu ne Milton Obote eyali abaze okufuna ekifo kya Ssaabaminisita kubanga kye kyali eky'enkizo okusinga ku kya pulezidenti. Abamu ku baali mu nteeseganya ezo nga babaza ebyobufuzi bwe bigenda okutambula bakkaanya ekibiina kikabaka yekka kikola omukago ne Uganda People's Congress eky'Obote balemesa Democratic Party. Kyokka enkolagana ya kabaka yekka ne UPC yagenda efuna ebigiremesa okutuuka mu 1964 lwe yasaanawo. Entalo z'ebyobufuzi zaakwata wansi ne waggulu ng'olweno Ssaabaminisita Obote ne Idi Amin omuduumizi w'amagye babataddeko omusango gw'okubba amasanga e Congo ng'ate olukiiko emmengo lwesomye lwagala gavumenti ya Uganda esenguke eve ku ttaka lya Buganda efune ekibanja awalala. Ekiteeso ekyo kyatabula Obote era mu 1966 amagezi ge yafuna okukkakanya ebyaliwo yasindika musajja we Idi Amin ne bakuba olubiri lwa kabaka emmengo era katono Muteesa afiiremu singa tebaali basajja be nga Katende, George Malo, Mumiransanafu n'abalala okumuyambako okudduka. Mu 1967 Obwakabaka bwa Buganda n'Obwakabaka obulala bwonna mu Uganda gavumenti Obote yabuwera. Olwo ebyobuwangwa n'ebyobufuzi by'emmenga abantu ne batandika kubyogerangako mu kyama. Mu 1969 abantu nga bakyalina essuubi nti oboolyawo Muteesa alidda nga bwe gwali mu 1955 amawulire gaatuuka kuno nti yali afiiridde Rotherhithe mu Bungereza ekikyateeberezebwa okuba nti bwali butwa obwateekebwa mu mwenge. Abamu bakkiriza nti ddala Muteesa yali afudde ate bangi ne basigala nga babuusabuusa. Mu 1971 Amin yakulembera abasirikale abalumba olubiri olwo yali Kyajjawambe mukama we Obote yalagira enjole ya Muteesa nezzibwa ku butaka era n'aziikibwa mu masiro g'e Nabulagala Kasubi mu Kampala. Omulembe Omuteesa gwajjula okusika omugwambi obufuzi naye teyabulwa budde kulambulanga ku bantu be n'okukola ebyamunyumiranga. Kabaka bamutegeeza nti embugo twasabye nga tukeera ku makya nga tugenda nga ngamba nti nno tova mabega tovaako mabega koze ekikale nga tugenda nga tulaba embogo bazikyagula kati ye n'akwata emmundu embogo zaali n'ateeka mu tajeti. Ate era ndowooza twetaaga n'okuteekawo ebijjukizo abantu bamulabako n'okuwandiika ebitabo
kuba obutawanika bitabo kizibu nnyo okupreservinga ebimufaako. Muteesa yawasa Damali Nakawombe mu 1948 n'abakyala abalala okwali Sarah Nalule Kisosonkole azaala Ronald Muwenda Mutebi kabaka wa Buganda owa 36 ali ku Namulondo kati. Bingi ku byataataaganya omulembe gwe Muteesa yabiwandiika mu kitabo kye Desecration of My Kingdom kye yasooka okufulumya mu 1967. Emyaka giweza 50 bukya Muteesa ajja mukono mu ngabo. Akyajjukirwa nnyo era alijjukirwa olw'okuyimirirawo ku nsonga za Buganda. Frank Walusimbi, NTV. Taliyo mulongo mwangu, taliyo nkabira Muteesa.